yatuma mama Kinene era nerikala atenga yeko mumanyi okwaga Kato yali amanyi okwaga kubanze yanjagala nanjagalirako n'abaana bange yayagala Kinene Michael bawa Doreen Mutiibwa natwagala ffenna family abaana bange bonna ne tubeera wano nga bonna tuli mu nju ya Kato Lubwama nze n'okuzannya Kato Lubwama yeyantendeka nangamba olina okuzannya bwoti wano ku stage olina okubeera bwoti wano olina okukola kino buli kimu nakintendeka era nze mundabidde Kato Lubwama taba Kato Lubwama temwandindabye musule bulungi respect. Kato Lubwama yaloota ebirooto ebinene nnyo. Kato Lubwama yaloota okusitula Katemba yazimba theatre bbiri newankubadde bamwefuulira n'ava nga basitudde. Kato Lubwama yayagala ebyobufuzi yangamba yanja ngenda kuyingira Parliament onayiwa omubiri negatta ku basolida engumi kwagikuba erubaga. Kato Lubwama yayingira mu theatre nakifuba. Kato Lubwama yayingira ebyobufuzi yagamba nti TV zinegayiriza okuba ennyimba zange, radio zinegayiriza, ne bannakatemba tebabalabawo babegayiriza, ngenda kukola TV yange. Kato Lubwama yagikola n'agikola. Kato Lubwama yagamba nina okufa nga mpoze ku kyuma ky'obuwunga. Kato Lubwama yakikola. Kato Lubwama yagamba ekisembayo ekyasinga okubeera eky'omutawaana ti bwe ndifa mayanja mujja kukakasa nti ndi w'amaanyi. Kato Lubwama twamukungubagire wiiki namba. Kato Lubwama walinalo. Kato Lubwama webale kubeera nalo, webale kutuyigiriza kubeera nalo, webale kutuyigiriza kukola. Tukyakola n'enjoli tukimanyi nti otulaba. Nze ndi mujaasiwo, ndi mu nnamba ezisooka, sijja kuwanika wanjigiriza le. Mumunamireze Kato. Omanyi munsi muno basinga kulembeza mwana wani ofaanana otya wavaawa ani akumanyi ebyewakato tetwabirabako. Kato kye yasinganga okulembeza mukwano bwagazi kyoyagala okukola okyagala kyenkana ki era weewaddeyo kyenkana ki oyo yali Kato. Mwali temumanyi Kato. Jabless yanjagala nnyo mwana era nze tetwabeerangaawo ango Kato kyali mwana kikyokoze ekyo nangoba nanfuumuula nali mutiitiizi nagamba ojja bikola oba oyagala oba toyagala. Era mwana kuwa mwana abibi mwana wallahi buladi all protocol observed. Allow me to greet you n'ekiramuso ekisinga byonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Webale okujja okujjukira olw'omuntu, my buddy, my partner in crime, my elder brother Gwesaalina. Oyo bwe twajja mu kizimbe kino okulaba embaga ya muliraanwa waffe, omanyi nze Banyanamu. Kati mu 1994 twajja wano nga tuyise waliwo muliraanwa waffe Nyanamu eyali ayina embaga wano ne tujja 30 years ago. Nangamba nti lwaki tutufuula ekifo kino amaka gaffe. Nalabanga abalaata kubanga ojjeeko kuba nti twali bato nga tetulina ssente, wano we mutudde ensulo zaali zawambawo nga wonna wajjudde amazzi, nga n'abaali ku mbaga gye twali tuzzeeko baali batambulira ku bibaawo nga basuddemu ebibaawo n'okubanga amazzi gawetwala. Kato insisted n'agamba nti in these times as we begin our journey in the field tetusobola kubeerawo na kuzimba audience without a home of our own. Twaddayo ku prison officers mess wali KPC twali tupangisa nga wetukolera rehearsals era bwe twasanga bannaffe
and we sold the idea to the rest of them, Omwali Abe Mukiibi, Ashraf Smogere, John, and we agreed to follow Kato's dream. Yenga anatuganya obutakigoberera nga walemerako ddala abaalemeddeko. Like all the presenters abansooseewo bwe bagambye about him, yatandikawo buli kye yatandikangawo nga akufiirako okukibiriivingiramu naye ng'era omukomeka obeera tewejjusa. Theatre teyakoma ku eno kubanga muno twakoleramu ebyafaayo bingi omwali okufuna abavubuka bano abaali embula kalevu nga kati ebirevu bibajjudde Mesach, Mayinja, Lutaanya, ate yeeyongera okugenda okukola theatres ezitali zasanze nga weeziri ze yazimba. Omwali Cooper Theatre ne Royal Theatre gye yalerera bannanfuka aliya n'abalala. He used those spaces to nurture and groom young talent. He never gave up on theatre. Ne bwe yayingira ebyobufuzi bamwami Munyagwa gye bamusanga yagamba, this is his job. And like lawyers don't leave their law firms, naye tajja kuleka theatre era yasigala akola. Abaamuyeeya ne bamuyeeya, abaamukuba mawulire ne bamukubamu, yalemerako. Yazannya nga bwakiikirira Lubaga South. Kato Lubwama was a proud thespian. Thespian ye munna theatre omugondiivu who was never ashamed of his artistry. And it is against that background that I propose eri ba artists bonna ne bannabyabufuzi abali wano tukole projekiti eno gyengenda obbasomera nga tugibbula mu mannya ge. Projekiti eno eyitibwa the Kato Lubwama Theatre Awards. Lwaki ndowooza nti tugyetaaga? It is to honor the memory of Kato Lubwama by celebrating and recognizing excellence in Ugandan theatre while promoting and developing theatre industry through recognition of practitioners. Twetaaga okusiima abakola ebirungi ne tutabasiima nga tebaliiwo. Nga bwe tuli mu kusiima Kato kati nga taliiwo. Mulabye awaadi emuweereddwa, sigamba nti bakoze bubi, naye yandisanyuse nnyo singa yamukwasibwa ku lwa theatre nga waali. Kato Lubwama loved and lived theatre, so it would be just right to celebrate theatre as we remember him every year. Awards zino twagala zibeere annual nga buli mwaka tucelebratinga abakoze ebirungi mu theatre ng'ate we tujjukira Kato Lubwama. Objectives zaffe ku nsonga eno is to celebrate Kato Lubwama's legacy and contribution to Ugandan theatre, to recognize outstanding achievements in acting, directing, playwriting, and production in Uganda theatre industry, to encourage creativity, innovation, and excellence in theatre arts, to provide a platform for theatre practitioners to network, share, and showcase their work, to promote Ugandan theatre and culture locally and internationally, to recognize and encourage emerging talent in the industry. Categories ezijja okuba mu festival eno zijja kuba zino wammanga: Best Actor, Best Actress, Best Director, Best Playwright, Best Theatre Production, Best Set Design, Best Costume Design, Rising Thespian Award, Lifetime Achievement, and Best Music Composition written for a theatre play. Rising Thespian Award eno tugitaddewo to recognize emerging talent in the theatre industry who have shown great promise and potential. Ate omuntu ono alina kubanga emyaka gye giri 19 n'okukkirira. Abasigadde muvuganye muziri endala. The award encourages and supports their growth and development in the industry. Kubanga Kato yali ayagala nnyo abavubuka
okubanga bayingira mu industry eno. N'ekirala naffe twajja tuli 19 and below. Lwaki tetusitula omwana oyo ali 19 and below asobole nayo okukola ebyekitalo? Ensonga endala nnyingi nnyo eziri mu kiwandiiko kino. Nenkugamba komawuyimbe kubanga abantu abakwagala be bangi, bano abakanga be batono. So Haji Abe abamwagala mu nsi be bangi. Gwe ne bwokera enkya n'omuvuma because he has made a statement. That is his opinion. You have your opinion. So Hajati Mariam, the whole world won't have us, but let's continue moving. Nzikiriza obuvunanyizibwa obumpeerebbwa. Honorable Bunyagwa sijja kulanduka ku ddoboozi, kukandula ku ddoboozi ku nsonga eri, but buli asobola inshallah biidhini rahman. Kyonooba osobodde alhamdulillah, abaana baffe we bali. Naye era tukyasobola okukola ebirala if we retreat in a meeting. And we can do it, we can do it. Mejandiwala, we can still do it. Nze kyesikiriza abantu balala gamba nti it's all late. No. Family ya Honorable Kato tesafari. That's not the right opinion. I know people that suffer. Nabadde mu Lubigi, I know what suffering means. I know what suffering exactly means. Of course, fenna tetutuukiridde tuyinza okuba buli kimu tetukiina. But everyone's life I bear witness here is a what? Is a struggle every the other day. So tonyiga bw'otuuka ku mulala n'atakuwa ku olwo, si nti aba takwagala, naye aba Mungu tamuwadde ku olwo, naye aba akola ki? So tonyigira Abe nti wansanze yango Abe n'omuganda noonyayo emitwalo 2, bwe giba gyabuze ku olwo tegiriiwo. So mpulirira abaana baffe n'abantu baffe tubeere n'alukana okumatira n'ekyo Mungu kyatuwadde kyekyaffe kitono. Kubanga we will not ask for the whole world to give us. Let's use the art we have, let's use the content we have, let's use the friendship. Do not make a mistake, and I repeat, Mbadiram, do not make a mistake to be lured into unnecessary interviews. Ezinaabononera emikwano n'okutwawula za Mamunga family. Don't, because mikwano gya taata wammwe mingi nnyo gye mwali temumanyi. Nze nasanga jje n'omugira ku mmotoka ku Nnyonyisole nanga Kato, I have to look for his family. Era bwe nzija gwe nsanga mugamba nti ono nno naye abanoonya, but it's not my responsibility okugenda nkola ki n'abalala bangi. Maybe as we push on the awards, then we get a sponsor. But of course we have to also run these awards in an economic sense. So that yes, there is returns for the family partly as part of the estate, but also the awards must stand. So mbegayiridde, keep unity nga taata wamwe bwe yali akola. 2, mwewala olugambo, kubanga olugambo lujja kubamalako bumazi bantu. Oli ajjaga kino kye boogedde ku Abe kyabo baba bayogedde bwe nange ngenze. Okitegeera kye gamba. So try to do something that keeps people around you, not something that keeps people. Bwabaawo kyonna abantu kye baboogerako abaana baffe, don't respond. You lose nothing. You're still very young to go into such battles. Muzirekere ffe bajjeno abali battle hardened, ne bonvuma ne bompemula. Kato yanjigiriza ebyokukola. So, bwe tugenda ku the following day, ku boxing day, tugenda ku mess, nini ku Kinene, bitusala forever. Bitwadde ne bagamba ba director bonna, batwalika abaana abalenzi, abawala, bafite transport deka, kati zibampa Kato Lubwama. Tebamumpa, bayabira ku Martin Road. Etambula okuva ku Buganda Road genda ku Martin. On our way, yagula empuuta ensike wa kiseka. Tugenda waka. Tuka wakanga bisenze gagenze. Nakoleza kakando. Ogenza uwe. Uwe. Kati bakoleza kando nasumula empuuta yafe tulye. Kubanga bwe twalinga tukolanga practice
jukira bulungi maama Naalongo yatuyambanga okutukolera ku mirimu egimu era muto wange omugenzi oyo omulongo be baana ababeeranga awo nga batulaba kutukola ebintu era tusanyuka nnyo bwe tulaba Katemba bwazze ayinvolvinga profesa ayogedde bulungi wano nange ngezaako okuwandiika era kimu nsubye nnyo Kato yafa nasubwa nnyo kubanga karakita yesimanyi kugenda kuza waliwo omuzanyo gwamugenda okuwandiika kyemazi mumaze okusinga okuyita obuyombolo ennyumbi naye nali maze okufuna twali tugenda kuzanya abantu bana abalala sijja kubogera nijja kubeeramu ne Kato Lubwama abalala babiri sijja kwogera Katonda kyanyamba bakyaliwo n'okumanya omusajja oyo yalina maaka mukyafa ndowooza omuntu asobola okuzanya paati ye gye namuteekera muzannyo amusole muli bazanyi b'amaanyi nnyo naye sinamulaba ekikulaga maaka Kato Lubwama gye yalina tulabe Katemba waffe nga ayinvolvinga okuva mu kuzanyazanyamu netudda mu kasho netudda mu Katemba gwepita komarederi ow'abantu okwegatta awamu ye wataata wange muzukulu wange Wakalubu tule twakwatanga nnyo okulamu kubana ekitala kyempandiika ngenda kubabuulira era akusingirinako chapters nga 3 kwegamba muzee Wakalubu yatukuŋŋaanyanga nga baanabbi nga tafaayo mu kubala wamba olumuntu alina omuzanyo tulina kasiti y'abantu 14 nga ffe tuzanyi naye bwe twalinga tugenda e Masaka ne tutwala baasi abantu 65 abantu 5 naye nga balaza 12 naye bonage ndina okubaliisa nga tetunaba komasho naye nendaba bato bange banayeganye si muto wange nja kubyogeraku ejetula tubale bulungi jaffe tukitegeere bulungi ndowooza Kato Mukiibi ba Mariam Ndagire bakulu bange ne bato bange ababakayimbira be batakuka transiting okuva mu Katemba just owakomarederi etako ogenda mu Katemba abala olwaleero etwesimisa tugenda tuva mu Katemba gwetandika okulaba nga atandika afuukira ddala profession era obwame tutulina okumujjukirako babadde baraba emmanya gyali egy'amaanyi gyonna gyali mu komarederi gyali mu kasho luyimba lwawogomu makula gakulabako bw'otunira ebitabo byabwe n'olaba income n'expenditure kubanga fena twatenderezanga theatre kukujuza theatre okuba nefe twalikujuzanga bagavendo gwa Black Pearl ba arti jet record kayayo eya mukadde waffe Christopher Mukiibi nga fe tujuza ku theatre naye theatre eyo terimu ntebe bisatu tebeza ntebe bisatu 377